okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe omulungi wa 3ABN kya mukisa nti oli naffe enkya eno ey'olwaleero mu puroguraamu yaffe eno ensulo ey'enkya. Mukama agulumizibwe olw'okuba nti tukyali balamu. Nze nno okutuusaako puroguraamu eno nze Elder Dr. Saul Mubanda Muyigwa nga mpeereza ku SDA Kampala Central Church. Puroguraamu eno ebaawo buli lunaku ssaawa 11:30 era nno nkusaba nti bw'oba olinamu mukwano gwo oba muganda wo mwannyoko muzadde wo mukubirize okuba nti atega puroguraamu eno okuba nga kya nsonga Mukama atulabiridde ne weebaka ate n'osobola okuzuukuka nga si gwe weezuukusizza kakibe alaamu. Toyinza kugaa nti alaamu yeekuzuukusizza kuba alaamu eyo ng'ogitadde ku coffin wali era omuntu aba tazuukuka. So by the mere fact nti yavuze n'ozuukuka era twebaza Mukama nti yakuyisizza mu kiro. Nja nno kusaba twewonge eri Mukama. Katonda omulungi ow'ekisa erinnya lyo ligulumizibwe era litendezebwe olw'okubanga otwagadde ekyensusso ne tuba nga tukyali balamu enkya eno ey'olwaleero. Kaakano nno tukwegayirira ojje ogere naffe mu kaseera kano. Kwata ku bwongo bwange, kwata ku mimwa gyange n'olulimi, ebyo bye nayogera bibe ebyo ebigwanidde ate eby'okuteekateeka olw'obwakabaka bwo obugenda okujja. Tukwebaza era tusabye mu linnya eddungi ery'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olunaku lwa jjo twayogedde ku Yesu ayagala abatayagalika, nga Bayibuli yategeezezza eri mu Baluumi essula ey'okutaano nti Yesu yatufiirira newankubadde nga twali tukyali boonoonyi. Okwagala okwo nga kwa nsusso. Ne tulaba nno nti tetulina nsonga y'amazima eyinza okutweraliikiriza, eyinza okutumalamu essuubi, newankubadde ng'omulabe Sitaani ayinza okutulaga nga bwe twonoonye ennyo, ayinza okutulaga ng'ebibi byaffe bwe biyitiridde, naye tumujjukize nti Yesu yatufiirira even before we are while we are yet sinners. Instead bwe tufuna embeera eyo ey'okulowooza oba ey'okuwulira muli nti tetugwanidde, tujje eri Mukama tumubuulire ensonga ezo. Tuweeyo okwenenya, tuweeyo okuddamu okuwaayo obulamu bwaffe gy'ali, ye mweteefuteefu okutuwanguza. Ekyokuyiga kyaffe nno eky'olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti abatabaganya, you may call it peacemakers. Era nga olunyiri lwaffe olugenda okutuluŋŋamya mu kyokuyiga kino lusangibwa mu Matayo essuula ey'okutaano olunyiriri olw'omwenda nga lugamba bwe luti, Matayo 5:9, nti balina omukisa abatabaganya kubanga abo baliyitibwa baana ba Katonda. So mu ngeri endala nti oyagala okuyitibwa omwana wa Katonda olina okuba ng'oli mutabaganya. Emirundi mingi tufunye abantu nga bo
ekigambo ky'okutabaganya tekiri mu bo, nga banyumirwa nnyo embeera erimu chaos, nga banyumirwa nnyo embeera ettaliimu butebenkevu, bayite bakajubi, nga mu mbeera yonna gye balaba ne bweba nga tennasajjuka bagezaako nnyo okuseesaamu balabe nti embeera etuuka ku abantu bajja okwekubira ddala ebikonde, abantu bajja okufunira ddala olutalo. Yes, waliwo omwami omu ayogerwako nga saint mu Roman Catholic Church. Ono ye Saint Francis of Assisi. Yazaalibwa muzadde we yali merchant, yali musuubuzi omuyitale ng'alina sente empitirivu, naye olunaku lwali lwa 24 February omwaka 1208 omwami ono yagenda mu mass okusaba, era ku lunaku olwo omubuulizi eyabuulira yayogera ku Yesu byagamba abaweereza oba abaweereza 12 betusomako mu Matayo 10:5 okutuuka ku lw'10. Pozi tuyinza okusomayo just briefly okwejjukanya ki omubuulizi ono kye yali abuulirako omu St. Francis of Assisi mwe yali, nga lugamba nti Yesu n'abatuma abo 12 ne babuuliranga n'ababuulirira n'agamba nti temugendanga mu makubo g'abamawanga, so temuyingiranga mu bibuga by'Abasamaliya, naye waakiri mugende eri endiga ezaabula ez'omu nnyumba eya Isirayiri. Bwe mubanga mutambula mubuulirenga nga mubagamba nti obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka, muwonyenga abalwadde, muzuukizenga abafu, mulongoosenga abagenge, mugobenga dayimooni, mwaweebwa buwa nammwe muwenga buwa. So ennyiriri ezo omubuulizi ze yabuulirako omwami ono St. Francis of Assisi mu maasi gye yagendamu, naye bwe yawulira obubaka buno n'asalawo okuba mu bulamu obutaliimu kwejalabya. Jjukira nti kitaawe yali mugagga nnyo, naye ye n'asalawo okuba nga tali mu bulamu bwa kwejalabya, era n'atandika ne monastery emu nga monasteries bwe tuzimanyi ababaamu, n'asaba okusaba kuno essaala eno yagamba nti peace prayer of St. Francis of Assisi, traditionally credit to his fellow, nti yagiwandiika, era essaala eno gye njagala tuyitemu
ono St Francis yamuyamba etya? Naffe tulina bye tuyinza okuyigamu. Yatandika nti Mukama nfuula ekyokulwanyisa kyo ekyemirembe. An instrument of peace. Make me an instrument of peace. Ekyebuuzibwa kuffe abaliwo kaakano, tuyinza okusaba essaala eno, tuyinza okwettanira okusaba essaala eno okubanga tuli ekyokulwanyisa kya Katonda ekireeta emirembe. Bameka abayinza okugisaba? Bameka abettanira okuleeta emirembe? Nga bwe nagambye ku ntandikwa nti tulina abantu bangi nga bo awali akavuyo we wabanyumira. Nzijukira bwe twalinga tuli mu ssomero nga oyinza okusanga abaana babiri nga bakaayana, naye nga bakajjubi bano abettanira embeera ez'obutabanguko ajja n'asazaawo layini, n'agamba gwe Peter bakuyisizaamu amaaso. Oba oli musajja kale kati tulabe asooka okusala layini eno ajja okuba nga ye muzira, kati ng'agezaako okuwaga era okukakkana ng'okulwana kubaawo. So nga mu butuufu akasonga akabadde kakaayanirwamu kabadde katono, naye olw'abantu abettanira embeera ez'akavuyo ne baba nga bali bwe batyo. Ki ekikulu kye tujjamu? Nti tusabe essaala eno omwami ono gye yasaba, nga ffe tuleeta emirembe. Tunuuliramu ku mulimu gy'okolera. Aye peacemaker, oyinza okuba nga singa wabaawo abantu abasoowaganye ne babagamba nti kale buli omu ayogereyo aleete erinnya eri omuntu ayinza okubatabaganya, erinnya lyo liyinza okuba nga lye lisongwako okubanga ggwe osobola okutabaganya abantu abo, oba erinnya lyo bwe lireetebwa buli omu agamba oyo ajja kubisajjula busajjuzi. Peacemaker. Abantu abamu bamanyiddwa nga bo bavumi, nga actually oluusi babapangisa nabupangisa, naga nti yakoze eki, yakuyisizaamu amaaso, nze nja kgenda mukuvumire. Ng'oli mukristaayo nga gwe ayagala okuvuma oluvumo nfululwa biswa nga gwe bapangisa, ekyo kikafuuwe. Yes. Tulina okuba nga bambi tusobola okuba nga tuleeta emirembe, era nga ne bwe tuba bakusaba tusaba essaala eyo ey'okuzzaamu emirembe. Yagenda maaso n'asaba nti awali obukyayi wateekebwewo wasigibwewo okwagala. Obukyayi, bantu bangi batukoze ebintu ebinakuwaza ebinyiiza ebiraga nti batukyawa. Tusabe essaala nti Mukama atusaasire. Manyi bantu bangi tulina betumanyi nti oyo ankyawa, ono simanyi lwaki. Abantu bazibu nti oli omubuuza n'omubuuza naye gundi wankyayira ki nga talina nsonga. Naye newankubadde bayinza okukukyawa oba waliwo ensonga oba tewali, naye Mukama atusaasire. Tusabe essaala eno nti abakukyawa ate ggwe oba akusigemu ensigo ey'okubaagala.
n'agenda mu maaso nti awali okulumya injury era ateekewo okusonyiwa. Bangi batukosezza psychologically, emotionally oba physically. Abatukoze ebyo byonna oba akuleeseeko buvune, Mukama asobole otuwa okusonyiwa. Jjukira nti waliwo abatasonyiika, kweganga bazibu okusonyiwa nga ffe abantu. Kyo kye twasomye nti Yesu yatufiirira nga while we are yet sinners, nga tukyali boonoonyi. Naye naffe waliwo abantu nga mu butuufu kye yakola tekisonyiika, kizibu okusonyiwa, naye nga tusabye essaala eno ate tujja kusobola okusonyiwa. Nti awali akavuyo ateekewo obumu. Where there is discord ateekewo harmony. Nga twesanze mu mbeera ey'obutabanguko, nga waliwo kayisa nnyo, oluusi nga kiri oba mu famire, oluusi kiri mu kkanisa, tusabe nti tuba tusobola okufuna embeera enzikakkamu, nga tulina obutebenkevu awali akacyankalano. Awo nno nga tujjukira olunyiriri twasomye nti abo abatabaganya baliba baana ba Katonda. So n'agenda mu maaso nti awali okubuusabuusa ateekewo okukkiriza. Oluusi embeera ey'okuba nti waliwo obukyankalano ejjawo olw'okuba nti abantu tebeesiga bannaabwe. Obuteesigangana obwo ne buvaamu obukyayi. Naye Mukama atusaasire tusabe essaala eno nti be tubadde tuteesiga ate atusobozese okubeesiga. Kabe kasinge nabo okubakyusa emitima gyabwe okuba nti enneeyisa yaabwe esobola okulaga nti bantu abeesigika. Where there is despair, hope. Waliwo oluusi bantu nga ensi eweddemu essuubi. Mukama atusaasire tube nti ate ffe tuleeta essuubi. Waliwo oluusi lwe tugenda bantu alwazizza ng'oli mu Kristaayo nga ffe tulina okuzzaamu essuubi, naye ate ne tumalamu bumazimaanyi ne tugamba nti eno embeera ono agenze. Naye ng'ate amaanyi ga Mukama gakola. Waliwo weeks 2 emabega nina gwe nagenda okulaba mu Cancer Institute. Mu butuufu embeera nga si nnungi, naye nensaba essaala. Butuufu era buli naddayo eka twayongera okusaba, ne ŋŋamba n'abeeka n'omukyala nti tusabire omuntu ono. Naye nga wayise wiiki emu nenfuna amawulire nti omuntu baamusiibudde. So Mukama ayina amaanyi. Abasawo batuukira okugamba nti bo baweddemu essuubi, Mukama waatandikira. Kati Omukristaayo mu mbeera eyo gye bayinza okubaamu nga bali mu kweraliikirira, ate kati ffe tube nti tubazaamu essuubi. Where there is darkness wabeewo light. Yes, waliwo embeera nga etabuse, buli kimu nga kirabika nga tekikyakola, naye ffe ng'Abakristaayo tuba ate nga tuleeta ekitangaala. Awali okunakuwala wabeewo essanyu. Ffe we tuba tube nga tuteekawo essanyu, basobole okumanya nti tuli banjawulo. Yesu gwe tulina w'amaanyi, Yesu gwe tulina atuwa essuubi. Yes. Era yagenda mu maaso n'agamba, O divine master, grant that I may not be so much sick to be consoled but to console. Yes.
bantu bangi twagala nnyo okusaasirwa. Ngenda nendaba katabani kange oluusi bwe kaba kagudde, bwe kalaba nga tewali akalabye kasitukawo ne keekubako ettaka nga tekakaabye, naye bwe kalengera nti waliwo daddi waliwo mami ajja okukasaasira akapampalinge, kakuba omulanga munene nnyo. Naye essaala eno ega nti mu kifo ky'okuba nti twettanira okusaasirwa ate ffe tube nga ffe tukola ki, ffe tusaasira. Mu kifo ky'okuba nga twettanira nnyo okuba nti batutegeera, tube nga twettanira okutegeera abalala. Osanga abantu naga, no, they don't understand me, this place, that's why I'm having problems. Naye gwe batategeera ogezezzaako okubategeera bo bali abatakutegeera. Yes, mu kifo ky'okuba nga ffe tufuna tube abagaba. Abantu abamu beefuula oba twefuula emirundi egimu nti ffe tetulina ke tuyinza kugaba. Mukama atusaasire tube nti mu kifo ky'okuba nga tulinze kufuna bufunyi, naffe tubeeko akatono ke tuyinza okugaba. Yes, mu kifo ky'okulinda okuba nga ffe tusonyiibwa, tube ate nga ffe twettanira nnyo okuba nga ffe tusonyiwa. Yes, Mukama atusaasire tube nti essaala ey'omwami ono erimu ebyokuyiga bingi. Tube nti naffe tugisaba Mukama atusaasire tube nga tuli abo abatabaganya mu nsi, nga we tuba mu butuufu buli omu asobola okugamba nti owooluganda ono mwannyinaffe ono yaleese emirembe. Nsaba nno nyongera okwebaza okuba nti otwegasseeko leero. Nkusaba obe omuntu aleeta emirembe, nange mbe omuntu aleeta emirembe wonna wendi, maka gange, ku mulimu gyendi, ne ku kyalo, ne mu kkanisa. Mukama akumpeera omukisa, katwebaze. Katonda ow'ekisa weebale nate okuba nti otuwadde obubaka buno obw'emirembe. Tusonyiwe kitaffe we tubadde nga mu kifo ky'okuleeta emirembe atuleese butabanguko. Kaakano nga tugenda mu lunaku olwaleero tusaasire ebikolwa byaffe bibe ebyo ebyeyingisiza kuleeta emirembe mu mbeera zaffe zonna, mu linnya eddungi ery'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.